katambyako koolaba nze akakwatidde enkuba ensanzeeko mu kibuga Kampala naye mwana owandiegomye kuba kusanga mu kibuga Kampala awembadde waitaata si mu Kampala center wennyini awalika poliisi eri emini price ejolaba ekizimbe kati amazzi gadde kafubutuuka eyo okuva ku Yamaha center ebizimbe byenza plaza okukkirire ne manga ago gonna nga mazzi g'oli mu kubeera ng'olaba engatto nga tuziggyemu waliwo bye mbadde nva okubeera nga ngula kati awo nenzikirira ku amu kubanga mbadde noyitakawo ku amu ngenda eri waggulu mwana wattu ekyo kyekibadde ku kyokka nga bwe ntuukidde eri byonna abantu bayimiridde tebalina ngeri gye basala kujja wano eno n'abali nze olumbadde kufulo nga yakubiri yakusatu naye ng'olaba ekiri awo mbadde nga kufulo esooka ndowooza sooka olaba abantu amazzi ng'okusala okuva wali eri jasiti okujja eno zizo bazikutte mu ngalo ndowooza oziraba engato zonna bazikutte mu ngalo okusala awo amazzi galaba nga agafulowinga amatono naye galinnye mugabeera nga agakutwala wedde abantu abo naye ate n'omuntu yenna wabeera nga nkutteeka vidiyo mwana wattu nze neripootingiddewo nga bukyali nti mbaddeyo era awo embeera engatto muzirabye nga nzikutta temwekanga ddala yenze mbeera bwetyo webadde mu kibuga Kampala. So sawa zino kino kyolaba yemaali yemu ku y'abasuubuzi abafiiriddwa era sawa zino ndi mu Kwaliselo Plaza ekizimbe ekimu ekisinze okuyingirwamu amazzi era ebintu by'abantu ne bifa so ntambula neegendereza nti lwa nsonga emu nti oluvannyuma lwa enkuba namuti okutonnya era nga naawe boolaba nti abantu sawa zino bali kuyoola amazzi mu kino ekizimbe era bizinesi nyingi ez'enjawulo ezisobodde okwonooneka olunaku olwaleero. Mucho boli.